Latifu Ssebaggala nabagamba dda. Alhaji Latifu Ssebaggala mukwano gwange tagirina. Awo yabadde ateekateeka exit plan. Yabadde ali mu kuteekateeka abantu. Exit plan. Luwemba naba wa president. Oteekateeka otya okufuluma. Era kyekiri nti wakati mu kuteekateeka okufuluma wanonga omukka tegunnafuluma ogulonda paapa. Omukka omweru. Wandiika ebbaluwa ngeri addressed to the Honorable Latif Towoola. Don't cry, don't cry, don't cry. Don't cry, don't cry. Electoral manager obubaka bwe yatadde Alhaji Latif Ssebaggala Ssengendo yabadde tabusindikira Nyanzi ow'ekitiibwa Palakya. Yabadde tabumusindikira. Obubaka obwabadde bugenda straight Magere. Eri ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era ataaka eyo yabadde siya ow'ekitiibwa Nyanzi. Yabadde egenda eri. Enteeseganya z'ayogerako tezituula wa kitiibwa Chairman Nyanzi wokka. N'ebitundu ebirala enteeseganya zigenda mu maaso. Wenjogerera mukwano gwange Luyombya. Nakawa. Enteeseganya okusinziira ku nteeseganya intelligence gye nafunye. Bandimuza ku bwa road councillor. Bandimuza ku bwaki? Era wakati mu meeting eyo gye baavuddemu. Yavuddemu yazze yeevuga. Mu kuddayo yapangisiza dereva. Nga takyasobola kwevuga. Era abalaba ku w'ekitiibwa Luyombya mu mukebero oba ku mukono gwe talinaako kanyula. Ebintu bituusaawo weebiti. Awo ebintu bebikoze eki. Kati si ye yekka Alhaji Latif Ssebaggala Ssengendo. N'abalala bagenda kubasuula eryato libbira. Bagamba jjako Latifu azitowa nnyo. Serunjo gimuleete wanawanirire yingini. Which criteria are you using to ensure that bano bamemba b'ekibiina bakwata kaadi nga tewali kusikangana muguwa? Nti nedda tuteekawo primaries ez'ekibiina. Yes. Bino ebintu bye tubyogerako olwaleero Luwemba nga bagamba yo biased. Toyagala musajja oli against the party. Guno omulimu gwaffe bannayuganda. It's a joint effort. Leero bwe nzija wano ku MS Media oli n'agenda eri n'abuulira bwe kirina okutambula. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Wona osizira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuzaako nti osiibye otya afunye okusoomozebwa okw'enjawulo fiiriddwa olwaziza n'okusoomozebwa okulala nkusaasidde asotuka ku buwanguzi kuyozaayoza nina Honorable Luswa Luwemba Muhammad yavuganyako ku kifo ekyokuddamu mu Kawempe North mu Nankyukakyuka ate era akyalimu era akyali mu lwokaano ate yakulira ba independents bonna mu ggwanga. Agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo tuswabuuza abantu. Abalabi baffe abalungi mwebale nnyo okubeera nti mutugoberera ate bebale kugoberera ssebo. Bagoberera bo. Muzzukulu wa Mugema. Abafunye ebizibu tunakuwalira wamu nammwe era ne twongera okusaba wakitiibwa Allah abateremu obwangu. Bimukola abagondezeemu ate namwe abawe ebirungi byawadde abalala. Namwe bawadde ebirungi ate mukwatire ku kwabo abali muki abali mu bwetaavu. Nakawempe North mbalamusaako munamusa enjawulo
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenzikiriza endala omukama omulungi, ekiseera kyonna omukama mulungi era ze embeera ze weewaawo. Obulamu bulungi Luswa. Alhamdulillah. Embeera etambula etya? Embeera etambula. Etambula era nga naawe bwekutambulira. Eyinza obbamu ey'enjawulo. Eyange si ya njawulo nnyo ku yo. Nga tulinawo result za DNA. Manyi gwe wali PA w'omugenzi Sseggirinya. Yes. Soko tubulire ki ekyavuddeyo mu DNA? Ekyavuddeyo mu DNA era ng'abantu bwe bitambula nga bwe mubiraba bwebiri. DNA yakolebwa wakati mu DNA okukolebwa abaana 9 DNA neraga abaana 4. So abaana babana ajja kunyongeza eddoboozi DNA yalaga abaana 4 nti beba baana b'omugenzi bebali mu ntumbwe za Honorable Sseggirinya Muhammad omugenzi. Nze ogwange nga Luswa oli ayinza okuddeyo n'agamba nti luwayi Luswa nsonga za family wali yafa lwaki ati balina okukitegeera nti naddala life eno gye tubeeramu eya kamera ey'okuweereza abantu toyina njawulo buli kintu kyonna ekyekuusa ku Honorable Sseggirinya kkiriza oba gaana toyina njawulo bw'okijja mu kamera ne bw'oba olufubi otya okulwana kubanga buli kimu kye yakola yakikoleranga mu kamera. So amawulire olwafuluma nagafuna ku Friday eya wiiki ewedde mala okugafuna nsirika not until waliwo ansindikira kalinki nti waliwo gundi eno munnamawulire omu tukonfamingire tulabe waliwo gundi ekola ki waliwo gundi eyitingana nsaba okonfaminga amawulire gano ne mugamba kandabe nga nze nga manyi olwedde nangamba nyamba okikooneko kiweeko komenti ne musindikira amanamba ne mugamba aba family ono wa family ono bamuyita gundi akole ki akuwe nze siriiwo kumbe wendi paka bwe yannemerako nangamba bakubidde bangambye bo tebakola ki nangamba kale oyagala kumanya ki yagala kumanya oba bituufu ne mugamba yoke jangu nsange wano era bwe yansanga nenkola ki nenjogera naye ne mbuulira ensi ne ngamba nti ekyo bwe kiti ne bwe kiti bwe kyakoze eki bwe kyabadde. Abaana omugenzi yaleka abaana bameka? Omugenzi okuleka abaana oba otegeeza ki? Abaana omusajja abali w'enzaalo be batadde ku DNA be badde tebekakasa oba bonna beba? No, DNA teriiko nti gundi omwekakasa oba tomwekakasa. DNA ekigendera kya DNA kunoonya baani abali mu ntumbwe eyo. Kubeera osobola okuba n'omwana olwaleero n'omukuza nga si wa abawuwo. Abawuwo. Kati soko ndebo kifuuna. Yes. Omugenzi yaleka abaana bameka? Baliwa. Kale be bali bagamba nti be babe. Omugenzi yaleka abaana be yali alabirira. Abatabalibwa, yes. Kati ab'omuntu mbwe bano bokaye batadde ku DNA. Ab'omuntu mbwe beebo. 9. DNA ebe yafulumiza abana. Yes. Ne waliwo ebigambibwa nti abamu abaana bayinza obba aba Luswa. Nti Luswa yakwata essuuti z'omugenzi n'azeddiza n'abakyala leka yabeddiza abaana abamu bayinza obba aba Luswa. Kati Matiya n'abatulaba Luswa is beyond that. Ezo emboozi z'amasuutire ebiboozibozi am beyond that. Bw'olaba engatto gye nnyambadde olowooza ya sente mmeka? Pawulo girimu 3. Ate kafuteni gye nnyambadde nayo gibalide ezo. Ate simu gye nnyambadde ye gye nkute. Enaka iPhone. Enendala simu ki? Enendala oba simu ki ndwawo n'okugikebera. Okitegeera? So kati omuntu nga nze sisobola kudda mu biboozibozi ebyo kuba badde bazibangoberera bamanyi Luswa wa kikumba nnyo. Okitegeedde? Luswa bwe mbeera mu biseera byange eby'eddembe Kitimbalandi nkikuba. Okitegeedde? Kati suuti ziba za sente mmeka? I personally surprised Honorable Sseggirinya ng'akyali mulamu ne peya z'engatto 10 namba nenzimuleetera amasuuti 5 nengakola ki nengamuleetera. Okitegeedde? Awo nga yakalayira. Okitegeedde? Ne mwana akati bwano tukikubi kati abaka ba parliament balina kuba bwe bati bambalira ddala essuuti eziggumidde. Nina twali kankonyumizeemu story emu. Twali tulina bwe tutambula ne Honorable Sseggirinya nga tuli mu mmotoka kolonze nali nvuga nga tuli mu babiri nenkyama ku dduuka erimu nengula engatto ya mitwalo 40.
ya mitwalo 2 nenjireeta nemugamba wa idduuka lino liseeramu nagamba ogiguze mmeka nemugamba 2 nagava tuva wano tugende weejalabya nnyo ekitegeedde so olaba obulamu bwange nze bwenjayo y'ekintu nga nkyagala bwe kuba lugoye bwe basuuti nga njagadde nga fashion ezenti yeeyo manja kola ki buli kyenjagala nsobola okukyetuusa kasitamba nga nina obusobozi obukola ki obukyetuusa so embozi z'amasuuti sima biki no era abawuliriza ebyo muwuliriza bogus kati DNA yavuddeyo kyekiddako eri bano abaana bye basonsuddawo no DNA yavuddeyo nze nganze omusajja era obuvunaanyizibwa abaana tebabagobye nti abaana babagobye kubanga muganda waffe yali muzaŋŋanda wakati mu kubeera omuzaŋŋanda yakuŋŋaanyanga abaana abatali babe n'ababe n'abalabirira kati mu kaseera nga kano nga DNA ewandudde abaana bano bali innocent baana bato atuwuliriza ali eyo bano baana bato tebalina musango kiri buvunaanyizibwa b'abaana bamaama b'abaana bano okwekuba mu mutima kuba baabakyala baba bamanyi ekituufu Matiya bwe tubeera ku mukyalo omu nga tuganza ku mukyalo omu Matiya nonsooka okwabya eggi nze nomba mu byange ntegedde omwana abawuwo ntegedde kati process eyo eribeera awo y'omukyala aba amanyi ti Matiya otambudde olugendo luwanvu mayiro z'otambudde empamu kati ono wiri bagenda okujja ng'agwa mu ngatto za Matiya ntegedde abakazi baba bamanyi ki naye abakyala abo nze Luwemba sirina lutalo nabo kubanga era omukyala eyavuddeyo okugamba nti Luwemba wakola kino Luwemba wakola kino bajja kubireeta naye you cannot alternate facts amazima gaba mazima tosobola kugakyusakyusa kati ki ekyabasikiriza okola DNA no DNA it was in plan yali mu plan mugenzi nga talinafa yakuba abantu ab'enkiza akaama kati normally DNA zino zikolebwa it's a process okukola DNA ekirala tomalaga gwa bugwi nti gundi tukole DNA kubanga tumanyi muganda waffe yali akafa nga kiki kyofa oyagala ki oyagala ku proving ki so kati DNA ekola ki DNA ekolebwa era ne batwalayo abaana baabwe ne babajjako samples era results zaakoze eki ezavuddeyo ekigendwa kya DNA kunoonya abaana batuufu ba muntu mbu kubanga mwabiwulira abaana 3 bazze abaana bameka propaganda yatambula so ekyo nakyo ne kibayambako okukola ki okuguidinga DNA eyambyeko nnyo okuprovinga ensi yes gwenga yali atambula n'omugenzi waliwo wonna we wawulirira omugenzi nga yeemulugunya ku baana abamu abali bazaaliddwa bayita ababe ekisookera ddala oli yali mukwano gwange ovudde okyokubeera nti yali mukama wange twafuuka ekiseera nga bondi yali nnene era y'ensonga lwaki up to now erinnya lye yali yakola erya Seggirinya likyasoundinga nnyo olw'okuba nti yali asetinze foundation enzigumivu naddala mu byobufuzi mu social life n'embeera zaffe yali ng'era ayogera nga bw'omanyi naye nga ggwe toyina moral authority oli yali ki nga toyina moral authority evaayo oba ogamba nti abaana abo si bagundi no procedurally ekintu kiyita mitendera oleka ate nze nyumirwa nnyo oba nsanyuka nnyo obudde buno mbutambulirako nnyo time ekintu kyonna buli lwenkola ekintu mba nfuba nnyo okulaba nti obudde ebiseera byenkoleddemu ekintu kino bwe butuufu so kati ne DNA ndaba nti mwe bagikoledde kyekiseera ekyabadde ekiseera ekyabadde ekituufu era saagala muntu yenna yeetike Luwemba ti Luwemba nze yakoze DNA abasinga bakwetisi mbu nina influence mu DNA nina gundi bweti no Luwemba sina Kasaga n'abalala baliyogedde bati Luwemba lwaki no kakati ebintu bibiri omanyi bwe bazaala mu family oba muba ba Luganda Matiyo oyinza okuba omusirise nga nze njogerayogera nnyo Matiyo oyinza okuba oyagala
gemu y'omupiira ng'oyita mu wingi ndala nga nze ate nkuba center nkuba makkati tebifaanagana naye nga mwenna muzanyira mugundi eki mwenna muzanyira mugundi emu so Bakasaga ne ba Robert tebali nnyo mu media ate bambi tebajagala naye oba osobola okumukubirako kusoma omunoonyako ajja kuwa ekifaananyi oba uli awo ekifaanagana n'ekyaluwemba gombaddemu baba okitegedde mwenna muba balungi naye ate wabaawo omulungi mu doketi eyo ebitongole ebisinga biba n'aboogezi aboogezi abo era balondamu omu tigundi yogerera ki yogerera ekitongole baba balina ensonga lwaki bagambye oyogerere ki ekitongole ekyo kitegedde kyova olaba nti nze nali muyambye ate nga ndi mwogezi ndi mulungamya w'omugenzi Seggirinya mu byamawulire nga biseera ebisinga so kati tewali gundi yonna wenyinza kwewala memba wa family no media njijjamu olw'okuba nti nali related somehow ku byaki ku byamawulire yes ataliiwo kati ate nga mwagala okukola kikati olaba nti ekikwata kyonna ku Seggirinya kati omugenzi muddukira wa Luwemba wama Luwemba kino kituufu kuba mumanyi nti nkirinako ki nkirinako idea yeah kati gwe wabeera naye mu ddwaliro bano abakyala bonna abazaala abaana bano wabalabako mu ddwaliro nga bazze okulaba ku Honorable Seggirinya si bonna naye nga bagendangayo bagendangayo ne bamulaba bagendangayo kati abo abaana mwenda babadde ne bamaama bameka abaana mwenda ndowooza mwembasigize ndowooza oba ababundi oba 7-8 awo tegeeza omu yalina ababiri around there so mubaddemu abamu nga balina babiri ye naye nekkirizaako ngani maama wa Naggirinya ebyo mberekereza saagala balowooze nti ki so in fact era leero lwe lumakinza okola nti njogera ku nsonga ezo za DNA yes leero sembi okola nti njogera ku nsonga za DNA nze ogwange nagukoze kubabuulira kubanga bannamawulire mwabadde mu bimunoonya tuwama ensonga zino ziri zitya ne mbawo ekifaananyi ekituufu gavumenti yagikoze ani agikoze payment wali mu kusasula biki DNA eba family yagikoze it's not the government yagikoze ate nalabako family ngegamba terinamu ssente ndaba ndowooza miliyoni awo nga 5 ziba zigudde yagikoze family yagikoze gavumenti kyali mu kiraamo kya Honorable timukolanga DNA kya okusinziira ku kaama ke yakuba omu gwe sijja kwatula wano yes kale tuveeyo tugende mu nsonga zaffe tugende ku Latif Ssebaggala Ssengendo yakoze eki nalaba nga atwalaganya bubi nnyo Chairman Nyanzi amugamba va mu by'okweyingiza mu byogaba kaadi si gwa kulya akakyuka ebyokulonda n'ebirala leero NUP naye gyatusooke wali Latif Ssebaggala Ssengendo kiki ekimuleetera okulwanagana ne eyali Ssaabakunzi Chairman Nyanzi nga waliwo ne bafutusojja agamba nti waliwo abaana abamutuukira abamuga nti Chairman Nyanzi abakubira essimu abayitawo we eyo gye bagambira nti Berusu avaamu lekera gundi naawe vaamu lekera gundi tutandikira olutalo lwono ne Chairman Nyanzi luggwera wa mu bino ebiriwo byonna nga tunaatera n'okufuna lisiti kakati ekisooka weebale nnyo siniya wange Alhaji Latif Ssebaggala Ssengendo nja kukozesa ekigambo kino bye kinaaba kinyiiziza mu nsonyi we Honorable Latif towoowoola don't cry Baluwemba bwe twali tuvaayo omanyi wali otambuliddeko ku mazzi wali otambuliddeko ku lyato omugoba w'eryato nga eryato liri mu kubbira
mubaako ebintu ebimu bye musuula mu nnyanja muwewule. Musobole okustabilizinga. Kati ffe baluwemba baatusuula basobole okustabilizinga eryato. Bwe batusuula baluwemba ne tulajja ne tukubagana ne Shaka mu mazzi eyo. Ne tulwanagana ne tudda ku lukalu. Kati batulaba tuzina mazzi sejjere. Kakati olwaleero nga bansuula mu nnyanja mu Shaka. Balatifu baali ku tebo nga bansuula nti muggyeko luwemba oyo. Azitowa nnyo muleete Nalukoola awewuka. Nga Latifu balaba. Azitowa nnyo wano. Azitowa nnyo muzito. Mumuggyeko ku lyato muleete Nalukoola akola ki? Awewuka erine kubutabbira. Luwemba ayinza okubbiza eryato. Nga batunula. Nga tebanyega. Kati olwaleero bamukasuka mu Shaka. Alaja n'asaba bukodyo butya bwayinza okuvuunuka ennyanja. Wesawa yonna ayinza. Kubanga sawa yonna ennyanja gye bamukasukamu. Ayinza okufiirayo. Kufiirayo binnyanja kulya. Oyinza okusangayo Shaka nga ngundi ng'enjala yagirumye. Negenda ekuluma. Kati so olunaku olwaleero tulaba abantu abalinga ow'ekitiibwa Honorable Latif Ssebaggala Sseŋŋendo. Si ye yekka eno Manduso. Obubaka bwe yatadde Alhaji Latif Ssebaggala Sseŋŋendo yabadde tabusindikira Nyanzi ow'ekitiibwa Palakya. Yabadde tabumusindikira. Obubaka obwabadde bugenda straight Magere eri ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era ataaka eyo yabadde siya ow'ekitiibwa Nyanzi. Yabadde egenda eri. Omanyi mawulire waliwo kye tuyita styles of communication. Oyisaawo otya information eragawa. Who is the enemy? Enemy waliwa. You identify the enemy. Ekitegedde mu byobufuzi bw'omala okw-identifyinga enemy wo omanya enemy wange ono mwataakinze ntya nti kamwataakinge through Matiya. Matiya naye ng'ono message ekola ki? Emutuukako. Kati teri kikolebwa. Teri kikolebwa mu State House. Oba teri kikolebwa komandanti w'amagye. Oba Prime Minister. Nga Commander in Chief takikoze eki. Takimanyi. Era ayina okukiteekako stamp kigende mu maaso. Enteeseganya zaayogerako tezituula wa kitiibwa Chairman Nyanzi wokka. N'ebitundu ebirala enteeseganya zigenda mu maaso. Wenjogerera mukwano gwange Luyombya. Nakawa. Enteeseganya okusinziira ku nteeseganya intelligence gye nafunye. Bandimuza ku bwa Road Councillor. Bandimuza ku bwaki? Era wakati mu meeting eyo gye baavuddemu. Yavuddemu yazze yeevuga. Mukuddayo yapangisiza dereva. Nga takyasobola kwevuga. Era abalaba ku w'ekitiibwa Luyombya mu mukebero oba ku mukono gwe talinaako kanyula. Ebintu bituusaawo weebiti. Awo ebintu bwe bikoze eki. Kati si ye yekka Alhaji Latif Ssebaggala Sseŋŋendo. N'abalala bagenda kubasuula eryato libbira. Bagamba jjako Latifu azitowa nnyo. Serunjo gimuleete wanawanirire yingini. Nade manya ate communication ya Latifu. Teekawo obwenkanya mu process. Kakati ate Latifu tebamanyi feno baluwemba kye tuyitamu. Kubanga Alhaji Latif Ssebaggala basiniya baffe mu byobufuzi. They are our seniors. Kye twali tubeetaagako by then ng'ekibiina kitandika. Bano abagundi abakadde. Ekibiina political parties z'operatinga zitya. Twandibadde tugaidinga pulezidenti waffe eyali yaakava eno mu music industry. Ayingidde field ey'ebyobufuzi tumugaidinge. Tumusomese amanye how do political parties operate. Political parties operate on principles and ideologies. Nonfuna? Political parties mu kutambula kwazo zirina okulungamizibwa. Political parties
ekifuula political party okuyimirira be members bamemba b'ekibiina bamemba b'ekibiina mwemuvaawo abaneesimba ku bifo ebyenjawulo. Which criteria are you using to ensure that bano bamemba b'ekibiina bakwata kaadi nga tewali kusikangana muguwa? Nti nedda tuteekawo primaries ez'ekibiina. Yes. Bino ebintu bye tubyogerako olwaleero Luwemba nga bagamba yo biased. Toyagala musajja oli against the party. Guno omulimu gwaffe bannayuganda. It's a joint effort. Leero bwe nzija wano ku MS Media oli n'agenda eri n'abuulira bwe kirina okutambula. Ofuna leero olunaku olwaleero tosobola kulinnya taxi. Temusobola kulinnya taxi oba wakatuula ku mutto n'owulira neighbor ng'agamba oyo nno dereva tutwala ate amaaso gatera obutalaba ne gazikiramuuko. Osigala ogenda mu maaso oba ogifuluma. Kaakati awo politics wakoze eki? Awo politics wakoze eki? Watuuse nga twagala okubeera nti tulongoosa ebintu byonna mu ggwanga Uganda. Waliwo abalina okusaddaakibwa. Ffe Baluwemba tuli saddaaka eri abo batasobola kwogera. Era bamala babakubira akasimu yes. Kubanga tebasobola kubyogera. Luwemba ezimu ku sente ezimbeezaawo kati ng'oggyeko ez'aba independents. Sente kati ezimbeesaawo kwogerera banyigirizibwa mu bibiina. Ba independents bampa ku sente era kati bali mu kukola nteekateeka kuba nabagambe bannaye ba independents bannange. Pulezidenti wamesobola kubeeraawo ng'entambula yange enyigirizibwa. Bw'olingira mu mmotoka yange omwo n'otuula mu butuuze entambula ekubagana olowooza nti gundi spare yakubagana nedda. Eyo toolbox. Obudde bwonna. Luwemba mu nnaku zino njiza obwamakanika. Njiza obwamakanika ne mmanya eno alternator yeriko obuzibu nga nzijjayo. Era Luwemba bankubye nnyo ebifaananyi ku studio nga nkola ki abamu balowooza ndi makanika. Luwemba siri makanika. Tena bakusika. Ate byo bya bulijjo obwo buzannyo naawe. Oyo kusika emmotoka kiba kipya ku Luwemba. Kati n'okunyumiza kirumu yasikira mu bitaale wandegeya. Ne ngamba kanyambuse ndabirwamu banansindikako. Ne bakuba engombe ne bakupaka we navayo ne bagaba ne abataxi mu nyambe enze Luwemba wamuwejjere. Ne bakusindika. Waliwo ayina kadomola. Owa taxi batera otambula n'obudomola. Awe nayigira nti n'akadomola kakola ki? Keetaagisa. So ba independence katuli mu modern world. Emmotoka kati ziri ku kipeesa push to start. Luwemba bwenvuga emmotoka eyo. Mbako na tabu ki? Era omuntu yenna andeetera emmotoka naga Luwemba yiiyo nga tutambuza. So kuva ffe twewaayo resources ezisinga Luwemba. Luwemba ndi mulunzi ate ndi mulimi. Naye obimanyi bya season. Kati sente n'enkoko baazirya nnyo mu kampeni mu sente enkoko baazirya. Baati tebavanga naye sijja kulangira. Naye nga tebagabye yadde n'ennusu olwatano n'olwo nenze saakola ki? Tewakaaba. Saabalangira. Ne Ruzi ye baaba. Naye Ruzi akola ki? So kati Luwemba akasente akambeezaawo kakwogera ebinyigiriza bano era oba olyawo nga bahonalebo bakubye. Titaata watutaasizzaako taata nabadde empanduddwa. Tata webale. Oba olyawo ataano gaago tata gakubeezeewo. Era beemupi bankoledde omulimu gw'amaanyi nnyo togulabanga. Kuba bali eyo bali ku ntoli. Tebasobola kukola ki? Tebasobola kwogera. Nze Luwemba with oba ndi mu politics oba siriimu oba mpangudde oba siwangudde. Life emoving normally. Emoving normally. Kubanga ebyobufuzi wano nze navayo ne mbagamba ebyobufuzi mu birabo ebyobufuzi byammwe. Ebyobufuzi bya wano Uganda it's business. Pure business. Sibuweereza. Tebakyayimirira ku service delivery. Olunaku olwaleero tunenya mwami Museveni ng'otukalakasa emyaka 4. Oli mubbi, oli mufere, oli muki. Naye ate ku mufere ku mubbi oyo gwe tunyuunyuuta. Kubanga yes, opposition to operatingira mu government ya muzeeyi. Ya jjajja. Omuli mu government. Musala gugende waba ali mu government NRM gwe gujja opposition. Era jjajja nga tetunatuula nga opposition ne tumanya kiki ekisibyewo jjajja, kiki ekimukuumidde mu buyinza.
ekikumidde jjajja mu buyinza sife kwogera bwogezi sinoti bigambo ekijja jjajja mu buyinza action bikolwa Luwemba nyalo sokutudde Kawempe yes. Wa Latif Ssebaggala yes. Kati ki ekiddako eriye mu bintu bino omanyi naye yasaba kadi agina Latif Ssebaggala nabagamba dda Alhaji Latif Ssebaggala mukwano gwange tagirina awo yabadde ateekateeka exit plan yabadde ali mu kuteekateeka abantu exit plan Luwemba nabawa president oteekateeka otya okufuluma era kyekiri nti wakati mu kuteekateeka okufuluma wanonga omukka tegunnafuluma ogulonda paapa omukka omweru wandiika ebbaluwa ng'eri addressed to the Electoral Management Committee, eri addressed or copy to President. The Secretary General, to the President, to the party leaders. Ogambe I Latif Ssebaggala I hereby nzijjamu okusaba kwange kwe nateekayo nga nsaba ekibiina kimpandika eddusu nkikwatire kaadi awo genda kuba owangudde naye bw'onokkiriza okwetaba mukka omweru ne gujja nga guli ddaaka nga tolondeddwa nga pop awo ensi egenda kukomerera Luwemba kyova olaba nga ndi independent nze ndi Luwemba nagaana okwetaba mu process etalondebwa bantu ku mulundi guno Luwemba ekibadde kinkalakasa ebbanga lyonna Luwemba lwaki wagenda mu basajja ng'okimanyi nti togirina kibadde nakyo kikubye ne kati Luwemba nategedde direction entuufu ti Luwemba nina kwata kkubo liri wemba nzira jjinja nina kwata jjinja sikola gundi shortcuts bino Latif Ssebaggala bye yakyuzinga chairman Nyanzi yali amukuba chemical biriwa bino osimanya oyita abaana no omulimu gwa chairman Nyanzi for all along ebadde mobilization nze sijja kuyimirira wano mu kamera nenye chairman Nyanzi no way ebadde mobilization ate given the fact that nti mu kifo ekyo ekya head of mobilization secretary for mobilization mulimu mupya mukwano gwange Abibu Buwembo ebimu musomesa kati wakati mu kusomesebwa kati ateekawo kye tuyita reconciliation tigundi obadde wano naye lwakuba nti obuzibu bwa chairman Nyanzi lwe lutwe wabula kituufu mu nsi muno wabaawo olutwe omuntu olutwe ne bwaba takikoze buli mu yeekwasa ye kati ennaku zino budroni buyitirivu ng'obadde okimanyi nti naffe bannabyabufuzi baba ne kadroni awo n'apangisa abasirikale ne bakuwamba nagamba gavumenti semwaye wambye kumbe bano bennyini be babyekoledde tujja kufunayo olunaku nkuwe otegedde so kyekyo chairman Nyanzi ye talina buzibu naye ayina olutwe kubanga Nyanzi oyitibwa chairman Nyanzi toyina bw'omugira mu byabufuzi by'eggwanga Uganda ya mentalinze bano bonna b'owekitibwa Kyagulanyi bakulidde emikono gy'owekitibwa Nyanzi yaba mentalinze ate ng'oyagala olutalo olutaggwa kati Latifu gye yalinnye kino nkikugamba kulumba Amerika ng'oyina kasaale tokubanga jjinja muzinga gw'enjuki nga teweesabise zigenda kuleeta emisinde miliyoni nate nga tebabadde ku side ya chairman Nyanzi mbadde ndaba balinyo ku side ya Latif etya nga ne bafutusoja ba online nga bala Nyanzi ono andi kakati gwe force ekuba chairman Nyanzi togimanyi eri munda mwene yo baganda bange Luwemba nkola gwa kugejja nasera babunene muganda wa ate nali bwenti kyekikugezesa mirembe Luwemba nafuna freedom of speech and expression byebimu kwebyo kubingeza Luwemba sinafuna kasente kati ebintu ebyo bwe nkombayininga sente n'eddembe ery'obwebange Luwemba ndowooza nja kubanga bagundi bano musajja kyasinga obuni bamondo bano ba pastor mondo ng'omulyango bajja kugira era nja kusaba
omulyango bayinginiya bagwongeze. Kati force kuba chairman Nyanzi vawa. Force ekuba chairman Nyanzi eri mu Nuupu mwennyini. Munda. Bukasitola ba ERS blogger nga jja ne bipropaganda bitakwatagana. Omanya. Omanya. Ate ne bannayuganda nabo mbanenya. Ffe Baluwemba weetuli abasobola obbawa information entuufu. Ne gwe n'otegeera nti omusajja ali ku mawanga, totegedde nti oba agenza okujja ku live nga mukama wa mukubyemu oluyi, omanye omuntu bw'abeera ku kyeyo kibi. Kyeyo muganda wange era baganda bange abo mbawa respect. Omuntu akwata ssente ze n'agamba nkusiterereko emitwalo 5 bakakadde. Mwe respect. Ngali Bulaaya, ngali ku kyeyo, ngali mukola. Muganda wange bayita mu bintu bingi. Kati oli okukuleetera information ate n'ebyuma bino bitubuuza. What is on your mind? Kyekiri ku bwongo bwo. Kyapositinzaawo kyekiri ku ki? Nesige mazima. Sige mazima kyekiri ku bwongo bwe. Otegedde? Abantu abakeera ku makya ne bamansa entungo. Ne bayisaamu abambejja. Ne bayisaamu institution ya Buganda. Je tusinga okurecognizinga wano. Je tusinga okuhonalinga, je tusinga okuwa ekitiibwa. Ne bayisaamu baffe gaali. Twatuuka ddi ku level. Yes. Kati omuntu ekibadde ku bwongo bwe nga gwe okimanyi nti wano munono wano Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ye kitaffe ye baffe. Kubanga ffenna ettaka lye tuliko erisinga obungi wano lyaki? Lya Buganda. Era ye Ssaabataka. Era tayisikibwa muki? Mukamwa. Nemwe ne mugenda, yes, ne mugenda ku ebyo ebintu. Force ekuba Nyanzi bweri. Era force eyo yetaaga episode number. Episode number. Ng'ogitumye mafias in opposition. Ne opposition mulimba mafia. Andi kakati bwe nagamba nti politics tetukyali ku bya service. Sibuweereza. Tetukyali ku bya representation. Politics. Era kyova olaba General Kaguta Museveni akoze kyamaanyi nnyo okuttattana politics wawan. Yes, ye player omukulu, ye coach. Amutaddemu ssente empitirivu. Parliament agiwadde ssente empitirivu. Leero Luwemba bw'oyogera ku musala gw'abaka ba Parliament ofuuka mukyamu nnyo. Lwaki olingiza mu sowaani? So oyo ye Museveni izimu. Tulina okumusoma tumutegeere. So mafias in opposition eyo ejja kuba episode number tugiwa olunaku tugireme kugitatana kugigatana birala. Kati Latifu ono kyeyayingira mu kyatategeera. Latifu. Yajja mu mutima yajja mu buweereza kuba yakulaga mu kwogera kwe alumererwa pate. Processes zino zaagala kukyankalanya. Procedures zandibadde very clear. Andi kati Latifu ayina okukitegeera. Ne bwe nalinze Luwemba nga nzizeeyo okusaba kaadi eno oba yabwero si 3 oba yero si 5 oba at any level tebandi gyempadde bakubye wasooka ate bakuweneewo okubiri. Ffenna tumanyi bulungi nnyo ebyafaayo byalala Honorable Latifu mu kalulu akakaggwa yakwata ey'obwa Lord Mayor n'agikola ki? N'agisuulawo n'akuba enkyukira ekawempe. Okitegeera kyova olaba Luwemba nfuba nnyo okulaba nga ndi consistent ku nsonga mmala kugiggusa n'endyoka nkola ki? N'endyoka nkwata endala. Kati kkiriza oba gaana Haji Latifu Ssebaggala tagirina. Era wenjogerera agenda kubaka obubonero bw'aba independence. Musajja wa leediyo nnyo. Asobola okujja ku independent. Ndaba ng'omuntu ayagala obuweereza n'ayagala pate. Ku ntimba ya Haji Latifu Ssebaggala ey'ebipande ekulaga nti kwakomye okutimba. Ekipande kyaddamu okutimba atimba kabonero ke. Mumuli awo ebintu temubiyita bya muzannyo. Katumanyi Baluwemba bajjanga ba independence baali bannakigwanyizi. Bano bayinza obba abaweereza bakuma tikiti n'ogamba owaye kansimbe ono gwe bawadde tikiti emabega tutambule. Ate ekirala njagala nkikutegeeze muganda we Matiya n'abatulaba
ku nsi kuno mu bibiina ebyenjawulo naddala wano mu Uganda omuntu alina tiketi oba wamulabye dda nga ne suuti bw'agyambala olabira ddala nti aggumira egundi agirina tiketi agirina sitegeera oli ayambala naggumira. Bigambo bino byali Latifu obuzibu obutafuna okuva mu kakungunta katugambe okumujjako tikiti abadde agirina simanyi mabega kanzo banga abadde yakubayo tooki yasooka kufuna bive yakubayo tooki kati wanaali yagira Latifu Ssebaggala Ssengendo n'abadde abalaga exit route afuluma atya ezo techniques mweziri mu byobufuzi olwo nkinza otya enfulumaayo enfuluma yange nayogera kino gasegona kali akali yayogera kyakola nyumba bako nzenzirako yes era kyanyiza bangi neka ticho kyali kimuteekateeka singa banyima tikiti yes niza n'okugamba abantu nti bino bye nayogera byabanyiza ne banyima tikiti yes kati kyeyamani Nyanzi mubine ebigambo bya Latifu binayo bimukoseza ng'ogyeko kino ekya tikiti naye wano kugulawo ndi ngazze basobola bale tikiti ye najja kugulawo ndi mu bantu sirabangayo muntu ataswala nga kyeyamani Nyanzi atya kyeyamani Nyanzi no nga taswala muganda wange kyeyamani Nyanzi olayika owulira muwulire kyeyamani Nyanzi taswala bino byoddamu simaya bimukosa ki alya anywa musajja mugagga taswala politics waliwo ekigambo nyamba politics we don't come with clean hands mbojje n'engalo ennyonjo manya ebikolebwa mu ffumbiro ly'ebyobufuzi wabaayo emimizanyo emikyafu tojja nattaawo linyirira mbojje mu byobufuzi tojja nattaawo linyirira gwayagala gwajja nettaawo erinyirira omanya ebyo biganye nzijukira wano bwe bakwata chairman Nyanzi after parading bafutu soja bitibiki oluvannyuma balina yalinga press conference chairman Nyanzi n'ayogerako jukira bafutu soja bavumenya abakulembeze bavumanyo Nyanzi nti statement gye yakoze ate waliwo ebyamutabani we nenda tunulira zake nga Nyanzi ayimiridde ngawo nga Zaake aliwo Nyanzi nga ayogera nenga Zaake afanse ngalaga nti naye n'omusajja bannange nga kyongambe nti taswala mutima ndowooza ngagamba naye n'omusajja nga ataswala Chairman Nyanzi bw'atyo bw'ali ate bambi bw'oba omuyize bambi talina buzibu talina bambi ekimutawaanya lutwe kati abamu bagamba wumule ebyobufuzi abyesonyiwe n'okwesimba wadde banamuwa tikiti oba tebamuwe abireke kati gwayagala okugoba Chairman Nyanzi mu byobufuzi Mwami Museveni ngo tugoba yenga waali bwalwanye nnyo okubeera omubaka wa palamenti n'ebiganye Mwami Museveni yalwana mirundi emeka okufuuka omukulembeze w'eggwanga gwe kankubuulire kino waliwo kyemutamanyi temugoberera byafaayo oba temusoma byafaayo abaka ba palamenti percentage ebitundu 80 ku buli 100 mu palamenti awo neye 11 bonna abasinga bigwo basose ku be bali mu bigo 2-3 bayingiridde ku kyakuna bigo 2-3 batono nnyo boosanga nga yakuba akajja omulundi ogusooka so babonyebonye era kizibu nnyo okusanga kati kugeraageranya na muyimbi kizibu nnyo okugamba omuyimbi nti noonya hit kuba amanyi kyekyetaagisa okunoonya ki mu byobufuzi okola kyonna ekisoboka okuyingira ekisegede okola kyonna ekisoboka okukola ki okuyingira leero be mulaba abatembeeta struggle si be banna struggle abatuufu banna struggle abatuufu yeffe baluwemba abagitembeeta banoonya motoka political vehicle ebatuusa mu Lwera either bakwate endala oba beeyongereyo neeyonga ekyaliko yeffe bali betulaba wali eri sibe batuufu omutuufu bakkuba nikati luwemba bakkuba okukuma tikiti
Andi kakati ato onyimye tiketi ate ne propaganda omunkubye. Kozi yali wachi? Bafunye sente. Wemba dendi akamera oluusi kalanchi akalungi wama Fiona. Bwentuuka oli bamala okulya nga bagamba Honorable Wuya akiri yalinga ebbiru. Bansuula mu bbiru ezitabadde zange. Bw'otagulira bantu abo nga bagamba Honorable wakyawa abantu. Kati yena abantu bakibasigamu nti Luwemba. Ndi mugagga olukaga lundi ku mugongo. Nti walujja wani. Tijeno Museveni yakuwaayo lukaga. Atenga naye yalina mukandi. Honorable Mpuga yakutemerayo ebibiri. Nembagamba bannaye. Abantu bwe babeera nga babagula bwe bati Luwemba ntuuse ku gundi. Luwemba terya owuninga mutuwe gwange gwe. Omuntu ogwange netegerera kyovula abansobola okusanga wano negamba ntukole. Sibyo biri ebyo. Luwemba mpulira nnyo eddembe nga ndi independent. Kyogamba tugenda kufuna bangi abagala okukola interviews after list kufuluma wayo. Era kakati yauleti ya mwenammwe yeyongere ng'ovudde ku zino sente zammwe ze mujja ku channel. Ka amuteeke waawe in fact ya amuteekewo nti okuwayo eddakiika 2 miliyoni. Bagenda kubaba. Bajja kuzibawa. Bajje boogere bajje bawe experience yaabwe ku bye bayiseemu mu political parties. Bali mu busibe eyo. Bali mu busibe. Bali mu busibe. Ekigede mukwano gwange n'atuuka n'ekiseera eky'okuvaayo okwogera ebitakwatagana lwa kaadi yamanyi tagirina. Mukwano gwange Ow'Emakindye West. Alani Sewanyana. Yajja independent. Kyogamba oyo akatebe weekali. Oyo bw'atagenda mu PFF ajja independent. Naye ajja wangula. Wali ku ground. Makindye gyali ajja wangula. Kati tali ku ground wakiteba mu wakali. Andi kakati ateggwa ebyo. Tomanyi. Kanje ali ku ground. Ngoyagala kumanya ekifa mu nyanja obuuza goonya. Kati olina kubuuza Luwemba nze yawona shaka. Sibi ya ground. Buuza Luwemba. Ekyogeza Alani bwekite kyamwogeza bwekito busibe mu kibiina. Busibe. Ebyo byonna biri buli wamu. Ne mwenale mu gyebiri. Tebiri wano. Era toddaawo n'ogamba nti Luwemba akonjera no. Njogera generale ekiri mu bibiina ebyenjawulo. Tife Luwemba tuvuddeyo abalala bo bakole ki? Tusobole okufuna ebibiina ebiri mu kululo muki omutuufu. Yes. Ba independent ngogenda kufuna bangi. Ba independent sibawera. Kati obala oyinawo nga bameka. Era neyagala. Bwenyogera registration kati eri ongoing. Okusinzira ku ba coordinator ab'enjawulo. Tuwera katuweze ebitaano. Ebitaano. Naye nga ate bakyagira tuyinza okuwerera ddala. Ate bitaano wano Kampala. Tetunnakwata ku gundi regions endala abala basikuba masimu. Mr. President. Sebo webale emirimu. Mukama wange nsinzidde eno Kamwenge nze gundi nesimbye wano naye ndi independent akabonero kange mmeeza. Mr. President office eyo njagala ngitekemu emitwalo 5 nomugamba webale kunga ne banno. Kana eba n'ekiruma abantu. Mugana ekiruma abantu. Luwemba okufuna obwa president. Ne Luwemba ni president wa association. Association siri president wa political party. Bakuleke nawe ekintu oyine jiyaje wakiyamu. Sikuyiya. Twatula ne bannaffe ne bandetera idea ku meza muntu ngendo okutuna tukuna mukuba tochi bwendi ebitangaza bwendi. Ngandabira ddala twetaaga ba independent. Twetaaga association yetugatta tuyita mu bingi. Era kati awo manyi ndwadde kize bagenda okufuna wakati w'okubeera nti bamaze okugaba kaadi. Wanaba wendwadde? Pressure. Era nina omusuubuzi omu nomala asuubula bupima pressure. Kati yaleese container eziwerako ali mu kubu URA eri mu kiriyalinga na URA emisolo. Bannabyabufuzi bagenda bwetaaga batambula nabo. Mu period eyo kugaba kadi bagenda tambula nabo mu nsawo mu mamotoka gaabwe nga. Yekate obomanyo inda chokoleda. Yepima.
bo manyo na chokolera abantu lwaki togenda lumu ku ground noyogera n'abataka anti kakati nze kyobulora banga njagala bagamba nti ebyobufuzi by'eggwanga Uganda tebigenda kutambulizibwanga ku political parties zokka ba independence environment bagamba abantu baffe temuli banoonyereza batuufu ba independence tukwata kyakubiri mu parliament mu numeric strength kyoku kyakubiri bwe tuba nga tukwata kyakubiri political parties nezigoberera era mu question mark weeri lwaki ba independence tetwetaba mu iPod ne tuba ne representative mu iPod kubanga naffe tuyine tufalire tugatta kuki ku ggwanga kituufu onfuna so mu mbeera eyo twagala okulaba nti tutambuza system nga bweyina okubeera nti etambula so Luwemba jja Kawempe nowe Luwemba mwendi era markingidde ddala boundaries territories kwendi ku ground era abaana ba ghetto buli gye mpita bagamba Luwemba goli mu future abaana abalala apaana olabye oluyimba lwe bankubidde bonna babeevu maggwe abaliwa abalonzi wali oli bakuyiwa okalulu akawedde wuliriza Matiya muganda wange ebyobufuzi mpozi ng'oli mupya Luwemba am not a novice mu byobufuzi by'eggwanga Uganda mu byobufuzi you either win oba lose kati gwagendera olumu ngoga nti olina okuwangula ate waliwo factors ezenjawulo ezivawo mu kalulu ezikakummisa nze ezanyimisa factors ezanyimisa akalulu propaganda yali mungi nkakasa nti ku mulundi guno Luwemba neeteeseteese naye bakama bange mbulamu funding kikulu kiriza gaana bwana Matiya abantu bano yadde abamu bajja kuntwala nti Luwemba ndi wa luseke banaye abantu si luseke sente zeetaagisibwa mu kalulu bw'obeereyo nga Luwemba onjagaliza ngende mu parliament nze Luwemba ekintwala mu parliament generation yaffe ba Matiya generation yaffe ba Matiya kubanga kati otunulira parliament yeno twagala majority okubeerayo nga majority tusingayo bavubuka nga abakadde out kubanga kati kiriza obagaana Jeno Muhoozi naye kati ebikya bimuleezi ayagala bukulembeze Muhoozi bw'abeera nga omanyi Katonda yagaba obukulembeze Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Katonda n'amuwandako eddusu n'afuuka omukulembeze w'eggwanga sirinaamu ntondo yonna lwaki mba simukubira yaba commander in chief okitegedde era Jeno Muhoozi bw'ajja nga yaaliwo okitegedde nga yaliwo nga bannayuganda mumutaddemu obwesige oba Jeno Museveni nga muzeemu ne mumulonda oba mulonze yenna abaawe yeesimbye ku bukulembeze bw'eggwanga Luwemba nga sikiriziganya nawe mu mbeera emu ate bamulabewo kati tunafuna tutya solution yes tulaba coalitions ezizze za opposition nga twolekera 2026 yes naye nga opposition kuba president erinawo essuubi lyonna asuubira nti bayinza okwegatta opposition y'eggwanga Uganda tesobola kwegatta tesobola ebyenfuna ebyenfuna manyi bannayuganda temwagala kubitegeera oba temwagala kubimanya bino mutuvuma nnyo bwe tubagana nti ebyenfuna bigenda kutta ebyobufuzi by'eggwanga Uganda nga mugamba nti Luwemba baamuguze kati ondabyeko price tag oba onsanze mu katale ti Luwemba neetunda bwenti tonsanze ku price tag so ebyenfuna bigenda kyobola muzeeyi kwezo oyo ku kyesente yagambwe box ne bwogireeta ku gundi nogaa nti sente ziri ku State Square awo ajja n'ekiveera kye muzeeyi kwezi bannaye mbwa yajja n'ekiveera kye n'ateekamu sente n'akola ki okitegedde so kati ffe ba Luwemba we have a duty ate obuvunaanyizibwa si bwa Luwemba nzekka oba okulaba nti bannayuganda tubalaga ki ekituufu kyamukisa mulungi nnyo nti bagenze balaba bagenda babajjako kano bakayita bateke babika abagole kadaali bannayuganda bagenda tugenze tubajjako kadaali
tujje tubajjako ekifaananyi ekyo era majority of batandise okukola batandise okubeera nti badda mu position entuufu. Buvunaanyizibwa bwange naawe okulaba nti tutambuza. Yes. Bannayuganda babadde balina entuna gye batunulamu opposition endala. Yes. Nga opposition naye eri ku kigendererwa kyayo. Yes. So ogirabamukko, olina gw'olabamukko asobola okunyenyanyeenyako ku bukulembeze bw'eggwanga waggulu. Mu opposition. Mu opposition oba bafuna obubaka bwabwe, bafuna obwa kansala, bafuna obwa meya. I believe era nze nzikiriza nina okukkiriza nti Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu si mubi, naye obukulembeze bulina we bufiira either by management oba gwe nga gwe omuntu. Onfunye Matiyo oyinza okuba toli mubi naye management nga yembi oba nga gwe ki okitegedde oba nga gwe omuntu, bintu biri ebi nga gwe toli mubi gwe ng'omuntu ng'olina ebizibu byo oba management yo. So I believe ebyo byonna byonna nga bisootingiddwa teyina buzibu kulaba nti tutambulira ddala okugendera ddala mu maaso mu ggwanga. Kati ogenda sibula abantu bawe n'ennamba y'essimu obasobola okufunira abamu abayinza bamuwayinsobola okukontributingayo bwe ziti ku campaign. Kituufu. Abantu bange abalungi nze Luwemba Luuswa Muhammad abali emikwano gyange n'abaagala okubeera nti oba oliawo bawagira enteekateeka zaffe onfunira ku nnamba ya 0700591588. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale wonna obadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero ne Luwemba Luuswa Muhammad. Tukomye wano tutandikira olunaku olulala akuume atakumira mpeera.